tukwatako ffenna okusupportinga abayimbi oba omuyimbi muto oba munene. Nze abayimbi mbalabye John Black twali tukola naye Comedy Store. Oluyimbo lwasooka ye performance ye yasookera Comedy Store. Olowooza nze mpulira ndi ati John Black agenze performing e South Africa. Media house oba omuntu wa bulijjo yenna kikukwatako okusupportinga ebitone bino. Omuntu waba akyali muto tozalawa, you don't know who is going to be here tomorrow. Okitegera? And we are all here in this world passing by. So if you can support omu ku bayimbi b'Embarara Truth yali ku stage ne bamugamba gwe yimbayo limba lumofulume ogende. So yakyogera bwatyo kiringa beat yakyogera ng'ekintu naye tulina okwesupportinga at whatever age. Ne bw'aba chameleon gogamba leero yasooka nga muto. Nze regional artist simumanyi. Nagamba abantu abategeka ebivulo balina okuwa buli muyimbi aliwo ekitiibwa. Yaman balabe nti ayimbira mu time gye bamuwadde kale ffenna n'abayimbi ne bapromota to respecting the system of how the shows should be run. But I did not say regional because nze munze mpulira tewali muyimbi mbu regional. Ndi bulungi sebe gye baliko sebe simanyi oba kizigo kyekyo simanyi nange naye just ndowooza lwakendeeza ku mwenge omanyi bwe nalokoka nenva ku mwenge tuli yebyo ndowooza. Olwaleero we are here to celebrate Reggie. Reggie muyimbi wa maanyi ye muyimbi akyasinza okangambe okuva mu Western Uganda y'omu ku abo bakutte bendera. Edda twabeeranga ne tinatine naye kuva tinatine kuva olwo katulina Reggie bw'obuuza abantu babaayo okuva mu regions ez'enjawulo naye kati Reggie yakulembedde abayimbi abava mu Western Uganda. So we are very proud to work with him. Nedda era bw'olaba Reggie buli lwe yajjanga Comedy Store nga zo performinga aba ku stage for 10-15 minutes. This guy has like 1 million songs. He's a big artist. So ate ayagala performinga live ebyo bya Comedy Store takubanga ko live Comedy Store. So tuli banamukisa nti tukwataganye naye. Oli musajja w'omu Kampala era abayimbi abamu babadde platform ezagatane ba comedian. Lwaki tukoze n'abayimbi b'omu Kampala lwaki osazeewo weight? Okay. Ze nkwatagana nnyo n'abayimbi b'omu Kampala okusinga because of Comedy Store. Bajja ne baperforminga ne tugira kati tulina omukwano ogwo for the last 8 years gye mbadde tukola Comedy Store ne comedy shows endala. Tewali muyimbi mu Kampala gwe sitakwatagana naye. Tutuyomba nga teri amanja teri ki. Ne teri muyimbi yali aze n'agamba Muhangi ne Comedy Store nsaba munkwatirireko ku kivulu kyange kino kye ngenda okukola. Naye ndowooza Reggie yajja n'atugamba yagala tukole. So tugenda tutandikira ndowooza okuvaawo abayimbi bagenda tandika kujja. Ba comedians bo tubadde tukola ebivulo eby'enjawulo ne ba comedians ab'enjawulo naye okuva Reggie lwe yaze ng'omuyimbi ndowooza n'abayimbi abalala bagendaga Muhangi tukwatagane tukolagane to producing a show oba to how do we help us, how do we support each other. Yes. Ekintu ekyo nno kyali kyamaanyi kuba eyo show gye baaliko Reggie alyoka agambye nti abayimbi ba regional tebabawa kitiibwa ng'abayimbi b'e Kampala. Kikwata eri omuyimbi, promoter, MC, namwe ba journalists buli omu kimukwatako. Nange omuntu wa bulijjo asasula show nenga nti sobola kutuuka ku show nengamba aba regional artist kansasule sente kansasule 15. So kitukwatako ffenna okusupportinga abayimbi oba omuyimbi muto oba munene. Nze abayimbi mbalabye John Black twali tukola naye Comedy Store. Oluyimbo lwasooka ye performance ye yasookera Comedy Store. Olowooza nze mpulira ndi ati John Black agenze performing e South Africa. Mbeera nga muli oyo nalinnya ennyonyi naye nze nasooka omuwa stage. So kimpa amaanyi naawe ng'omuwagizi oba journalist oba ki oba media house oba ki oba omuntu wa bulijjo yenna kikukwatako okusupportinga ebitone bino. Omuntu waba akyali muto tozalawa, you don't know who is going to be here tomorrow. Okitegera? And we are all here in this world passing by. So if you can support, you support. Ndowooza ye ensonga ya Sumbwa Reggie nti omu ku bayimbi b'Embarara Truth yali ku stage ne bamugamba gwe yimbayo limba lumofulume ogende. So
yakyogera bwatyo kiringa biti yakyogera ng'ekintu naye tulina okwesupportinga at whatever age ne bwaba kamiliyoni gogamba leero yasooka nga muto ate ndowooza kamiliyoni naye bw'omubuuza nti baali bakumyeko stage ajja kugamba nti waliwo bwe natuuka ne banyuma stage kati bakugamba ki so let's support these young people yeah. In fact nfuna nnyo obuzibu ku biyimba ebibiri bye nayimba nti abantu balowooza ndi serious bamanyi nnyo okumbuga nga bali mu wedding meeting omugole nawe Muhangi nze nfuluma ne Muhangi mu kwanjula kati ne bankubira esimu Muhangi twagala fulume nawe omugole yagambye tajja fuluma ennyumba nga toyimbye jangu bannange serious oyo omuyimbi oyo simanyi see, like I'm not that kind of artist. Waliwo abayimbi abayimba nti they are doing commercial and I respect them nti omuyimbi yoyo Bebe Cool yoyo Sylvia Chansuti yoyo Spice Diana I know kujayimbira abantu naye nze ndowooza sinatuuka ku level eyo so nze mu kuyimba okwange so see, I'm just having a good time tuyimba bino ebimba byaffe bya content ya social media Instagram TikTok ebyo byetukola so I don't think nti ndi omu ku abo abasobola okuperforminga oluusi mbeera ku mikolo nga ninga MC omumanga tuyimbireyo oluyimba lwo n'ennyimba ezange simanyi lyrics zaazo so kati nagenda nti ntambule so that's not me sizimanyi nange bw'ombuuza kati nti nyimbirayo vaasiyo sikyazijjukira sizimanyi ekyaffe anti walimba nawandiika mbuuza eza kamiliyoni ezaawo mu maaso boziyimba ne Bebe Cool mazimanyi nyege mbuuza nyege olabe so naye munsonyiweko tomanyi ebiseera ebijja no mba sikyazimpozi nga chorus naye sizimanyi zonna so munsonyiwe abantu tebalina buzibu gwe walabyeko ayomba nti Muhangi lwakyo teri so upcoming balinga wano nze ndi wansi eno before upcoming wali ani abasumbuyi kati munteeke mu basumbuyi ndi omu ku abo amina computer misuse sinalisoma bulungi kutegeera details ezirimu naye ndowooza etteeka eryo baaliteekawo nga abantu ba attacking politicians nti simanyi ono akoze kino ne bamuvuma ne bakola ki ebyo so nze nsaba neteeka nga terina kati teeka tetukyasobola kulidiscussinga naye nze siteera kuvuma abantu simanyi kuvuma nti ono ataddeyo kine mugamba laba boofaanana laba jjajjaawo no by the way abantu kye batamanyi nti comedy bwe nkujeregamuuko n'onyiiga abantu 99 ne baseka ku 10 ababadde ku show promoter ajja kusasula abantu bajja kugamba nti ono asesa ajja funa emirimu emirala emingi naye nga gwe onyiizeemu tulwakuba nkwogeddeko ku kiteteeya kyo oba kuki so comedy bwatyo bwatambula there has to be a lighter moment at every time oba waliwo buzibu ki there is a light moment and that's comedy so omuntu atategeera ekyo tajja tegeera comedy era ojja kusooka munyonyola oyo yali asesa so that's the vibe that's where we get our content so oyina kufuna issue ebaddewo mu ggwanga Uganda bagikubye goolo meka then ukole comedy out of it so omuna Uganda wagira Uganda Cranes ayinza okunyiiga onayogera ata ku Uganda Cranes nti batukubye naye abantu abalala bajja seka so there has to be a lighter moment etteeka eryo nze kyensaba ngenda ku briefing aba comedians bange tetuliyingirira nnyo we don't attack especially politicians abalala bonna tebalina buzibu oba oyagala kukola statement ng'eyo gikolera ku TV simanyi etteeka eryo balikuwa toliwandika online bagambe computer misuse so bwe zijja n'enjerega maawo ne training bwe buzibu kati nze simanyi awo kati ndoza tulina obireka timanyi nawo mu content mugenda mujja wakati namu business yange si yakuwemulana kuvuma abantu business yakusesa abantu yenjawulo eri awo erineteeka nze weryava bebana abantu abavuma online teryava ku bana bakola skits ezigira naye bwokuvuma omuntu nateekayo post no commenting nga ng'omuvuma jukira our politicians the guys who run the town tebalina time eyo ekola ki ogenda okwenyonyolako nti nange kamuddemu so kwe kuteeka weeteeka naye omuntu kati gambe nga Isma Olak says avumye Mako oba Keys kati awo bajja kwebinsana okitegeera
omutagenda mutwala mu kooti. So naye nsaba tusome etteeka eryo tulitegeere bulungi. I'm not the right guy to comment or to despise it, naye nsaba tusooke tulitegeere bulungi then tugende mu maaso. Nze regional artist simumanyi. Nagamba abantu abategeka ebivulu balina okuwa buli muyimbi aliwo ekitiibwa. Yaman balabe nti ayimbira mu time gye bamuwadde, kale ffenna n'abayimbi ne bapromota to respecting the system of how the shows should be run. But I did not say regional because nze munze mpulira tewali muyimbi mbu regional. Kigenda kungatako like okunzigula obwongo to think about other areas like Jinja, other areas like Gulu, like to have my shows around the country as we think better as an industry. I've been even in other places, but maybe Comedy Store has a lot of platform. You can see someone who is at Comedy Store first than other places. But it's a show. This is not a comedy show. Comedy Store is working with us because they are our brothers and friends as well, and they are good in producing events. Does Kampala have a standard measure of something to do to have a show here? Maybe. You have to let me know because I don't know that. I'm here for my people. I'm here to sing for the people that love my music. Standard measures in Kampala, wazimanyo jazingamba. But me, I'm here to sing for my people, bro. Yeah. My friends in Kampala, that is Spice Dana, Levixon, Eddie Kenzo, Aziza Zion. There are many. Zex, Beranji. There are very many, bro.